Ettaka erikayanirwa liri ku bbuloko 79 poloti 21 nga ligatta ebyalo bibiri okuli Bukerere ne Kaligoya mu ggombolola y'e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayunga. Omuyindi Parimocheri ekyapa kino yakigula mu bbanka ng'agezezzaako okwagala okupunta ettaka lino naye azze alemesebwa batuuze. Oluvannyuma lw'okwekubira endulu mu ofiisi ya RDC e Kayunga, mmyuka RDC Solomon Trevor Baleke abitaddemu engatto okwolekera ku kyalo gyakubye olukiiko olubaddemu n'omuyindi. Lwetabiddwamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mubadde n'abavudde mu minisitule y'eby'ettaka. Olukiiko luno Muyindi Charlie nga yeeta mu muyambi we Aloped RDC nga bw'ayagala okwelula empenda manye abatuuze abali ku ttaka lye asobole okukwatagana nabo. Ekibazo kituleese leero nti tukole bondel opening ya 21 then tukapitaringa abalimu tubamenye baani tujje tufune olunaku olulala tutegeregane nabo engeri gye tunakola ki gonjora eby'ettaka. Abatuuze nabo ba Aloped RDC Baleke nga be balina okutya nti bayinza okusindiikirizibwa okuva ku ttaka. Watatu kufe bali okwo onyacha kufe bali okwo kwesizaliddwa tukuliddwa okwo tulagawa chairman abatuuze bakaki beekulembera bakimusako ne bagamba tuwulira bagamba nti abaindi tebalina gula ttaka mu Uganda eri kitya. RDC atandise nakusomesa amateeka engeri gye galungamyewo ettaka n'ow'ekibanja. Kati bw'oba basangako abantu ng'ogula kitegeeza nti abantu abo babeera nga bali bonafide occupants nti nawe waggula omanyi. Waliyo abasenza abeesenza ku ttaka nga mmaze okugula gwe lwenjagala lwenkugoba kubanga sinze yakuguza sinze yakusenza kitegeeza sikukola ki. Asabye ab'ebibanja okwongera okuwagira Pulezidenti Museveni kubanga afubye okubalwanirira obutagobaganyizibwa. Akwatidde ye Museveni ku ba landlord. Museveni yabonaabona buli mwezi okujjukiza ab'ettaka obutagobaganya abaaki. Baleke asabye ab'ebibanja bulijjo okufa okukwatagana ne balandiroodi nabo bafune ebyapa byabwe banyweze obwannannyini ku ttaka. Okufuna ekyapa kyo gwe atakirina waliwo ekyapa ky'olina okutemebwako. Oli akirina asayininga mutation form n'asayininga transfer form ekutula ku kikye naawe n'ofuuka landlord munne. Bw'oba onoomufunako ekyo oteekawo olutalo. Oluvannyuma asabye ab'ekyalo okukkiriza nannyini ttaka okwerula empenda ategeere waayita manye n'abatuuze abali ku ttaka lye basobole okukwatagana naye nga bawa busuulu okwegula oba okugabana. Ekyapa kituufu chairman ng'ekyapa kiri authentic mupunte ettaka omugagga tutegeera avaawa akomawa. Bwe tumala okutegeera tutegeere kakati baani abatudde ku mugagga oyo. Omupunta wa minisitule y'eby'ettaka nga yasindikiddwa makago ba pulezidenti abuulidde olukiiko nga bwe yakuba edda ettaka lino nga batuuze buli omu amanyi wagolwa kuba batuuze beebuzaabuza. Era abatuuze twatambula na mu kyama n'embalaga so I am very sure mumanyi ali munda n'atali ki. Abamu ku bakulembeze bagumizza abatuuze nga be balina okusooka okwerula empenda basobole okugonjoola ekizibu ky'obutuuze ku ttaka lino. Buli ali Fresh 21 ng'abadde akolerako waawangaalira akyalina okusigala ng'akola ki abeerako kuba etteeka limukuumirako. Kisaliddwawo nti nannyini ttaka erina okwerula empenda nga kino lunaggwa abatuuze bonna abagwa mu ttaka lye nga balungamizibwa ofiisi ya RDC bakukwatagana naye awatali gobaganyizibwa. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.